Sawa yakudda ku ssomero era nga abazadde bali mu keetalo ak'okuzza abaana ku masomero. Abamu batuuse dda abaati bannaba kutuuka lwa nsonga yabisaanyiza okuba nti tebannaba kubanga ate babifuna. Naye nga tukkiriza nti Mungu ajja kukola obugabirizi bwe buli mwana abeere nga adda ku ssomero. Ku pijje kw'oli omulungi atumbudde nkwanirizaako mu ddakiika eno ennyine ate nga nkwebaza gyonna gy'otuusaako engalo eyo gy'osinzira. Kansuubire nti oli bulungi. Abasoga si basanyufu ne Katikkiro waabwe tugenda kubanga ate tubiraba. Bulambalamba nzikiriza ntandike n'akabenjedde kabusa akatutta obulamu bwa famire namba omwabadde taata maama n'abaana babiri. Akabenje kano kagudde okulira na offices z'ekitongole ky'amasannyalaze ekimanyiddwa nga UEDCL era nga abazadde bano babadde bazza baana baabwe ku ssomero olunaku olw'eggulo mu bitundu eby'ebugema wabula nga tebasobodde kutuuka oluvannyuma lw'emmotoka mwe babadde batambulira okutomerwa ekimotoka ekinene okukkakkana nga yonna esaanyeewo nabo we batyo ne basaanawo. Weewaawo abafudde tebannaba kubanga ate bategeerekeka. Kitalo nnyo bambi so nga ate agava mu ddwaliro eri afande amanyiddwa nga Mzee Sabiti ng'ono yagwa ku kabenje gye buvuddeko awo agalaga nti yazze engulu n'aba nga ate ava mu critical condition era nga ajja kuba bulungi okusinziira ku basawo. Bannayuganda bangi bennyamidde wamu n'okutya oluvannyuma lw'okulaba akatambi akabadde kasasanira ku mikutu migattabantu ak'omukyala ataawa nga bamugatta. Wabula nga bino byaliwo wiiki ewedde mu disitulikiti ey'e Mubende era nga byali mu church y'abalokole. Okusinziira ku b'eŋŋanda n'ab'emikwano, omukyala ono yamala n'afa oba yava mu bulamu bw'ensi eno kw'olwo olunaku lwennyini. Kigambibwa nti yali mulamu tteketeke era nga ye talina wadde awamuluma. Emikolo gino bwe gyali gigenda mu maaso n'ennaku emikolo wabula nga batuuse mu kyaki okubanga ate bagattibwa omusumba awo embeera bwe yatabukira n'azirika era oluvannyuma baamuddusa mu ddwaliro okumwekebejja. Abasawo ne babategeeza nti tebalina kye balaba kiruma mukyalo ono bw'atyo n'ava mu bulamu bw'ensi eno nga n'ekimulumye oba n'ekimuse nabo bennyini tebakitegedde. So embeera eno eyongedde okuba nga yeraliikiriza bannayuganda bangi ne bongera okuba nga ate batya ekigambo mikolo. So nga ate mabega kawo amawulire g'okufa kw'omukyala amanyiddwa nga Rita ndowooza wiiki ng'emu emabega gasaanikira emikutu migattabantu. Omukyala ono yali nkuba kyeyo era nga yali awangalidde mu kibuga Dubai wabula nga yali akomyewo mu ggwanga Uganda okuba nga ate asimulukuka ebintu ne bitatambula bulungi n'ava mu bulamu bw'ensi eno era nga yaleka bebi ow'olunaku olumu ku nsi gattako n'abalala babiri. Omukyala ono ebipya bizuuse ku nfa ye oluvannyuma lw'ab'eŋŋanda okuba nga ate bavaayo ne bategeeza nti omusajja oba omusawo eyali ali emabega w'okumuzaalisa yagenda maaso okuba nga ate amutta. Omusawo ono baamumulagirira bulagirizi mukwano gwe okuva e Dubai ye yamumulagirira n'amugamba nti akola bulungi era azaalisa bulungi. Omukyala kigambibwa nti yalina complications era nga okuviira ddala e Dubai gye yali ng'anywera eddagala baali baamutegeeza nti tajja kubanga asobola kusindika mwana wa kulongoosebwa. Bw'atyo yasobola okuba nga abinnyonnyola omusawo ono naye ng'omusawo teyamuwuliriza olw'okuba nti ye yali ayagala ssente. Mu kifo ky'omutwala e Mulago gye yali amusuubizza okuba nga ate atwalibwa alongoosebwe ye yamuzza mu kiriniki ye n'atandika okuba nga amukolako ebibye nga bw'ayagala era nga kigambibwa nti omukyalo ono baamwendyusinga oba baamukuba eddagala eri speedinga up ebisa asobole okuba nga ate asindika omwana, ekintu ekyali kimenya amateeka kubanga abasawo e Dubai baali bamaze okuba nga ate bamukakasa nti tajja kusobola kusindika mwana. Embeera eyo yonna yeyaviirako omukyalo ono okuba nga ate afa era nga abasawo bano bagezaako okukola kye basobola omulambo baguteeke mu ddwaliro e Mulago babuzeebuze obujulizi wabula ate ne kitasoboka olw'ensonga nti ab'eŋŋanda ebisinga obungi baali bamaze okuba nga ate babitegeera. Ababiri bano abagenda maaso okuba nga ate beenyigira mu kikolwa kino baakwatiddwa nga bagezaako okuba nga ate badduka. So eyo y'embeera eri awo, mwegendereze abasawo mufeeyo nnyo eri obulamu bwammwe. Ate nga yo poliisi evuddeyo neetegeeza nga bweyongeza ku muwendo gw'ensimbi eri omuntu yenna oba abantu bonna abayinza okugiwa amawulire agabatuusa ku mutemu eyatirimbula abafumba babiri okuli omugenzi David Mutanga ne mukyala we Deborah Mutanga ab'Entebbe. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Afande Kituma Lusoke agambye nti ensimbi bazijje ku bukadde 5 ne bazizza ku bukadde 6. Gye buvuddeko poliisi yata akatambi akaali aka CCTV nga kala
aga omutemu gatako n'amaloboozi wabula egamba nti bino byonna tebyalikirya era nga wesinzidde okusaba yenna ayinza okuba nga ayina kyamanyi ku muntu oyo eyali mu katambi ako oba amaloboozi ago ng'olina kyogamanyiko okuba nga ate obategeezako batandikirawo okunoonyereza. Okulutibwa kwa bano kwaliwo emyezi kati nga 3 emabega. Gyebukeeredde ku mikutu migatta abantu ng'amawulire gabika mwana muwala manyiddwa nga Macklin wamu n'omukulu manyiddwa nga Mr. Abroad nga batugamba nti bano babadde bagezaako okusala okuva mu kibuga Dubai gye babadde bawangalira okugenda mu mawanga ga Europe wabula nga tebasobodde mbu ne bafiira mu mazzi. Aye omukyala Macklin alabiseeko era ng'amuyina ategeezezza nti yeetaaga buyambi so ng'ate Mr. Abroad avuddeyo n'anenya bonna abagenda maaso kuba nga te basasanya amawulire ag'obulimba okuteeka famire ye ku bunkenke. I found out that she was arrested like 3 days ago, and me, I've always been telling you guys that Macklin is not okay, and she has a mental problem. But when I said that one time on Kabata's live, people were like, "Oh no, da da da," but that's the reality. So I found out that she was there, but because Macklin has 2 things at the same time. She has fines which are worth 20,000 plus, and then she has a travel ban. So having a travel ban, sometimes it's very difficult for you to be deported. So I managed to get her out, and here she is. I guess she'll make her own live and explain more to every one of you, but she's okay. She's okay, but not okay. Like you see her, she's unwell and also she has problems. Macklin, do you want to say hello? Mwasibye mutya mwasuze mutano bannayuganda abampuliriza otegeera naddala mu abawangali eyo ku butaka examination botegeera kaakati olwaleero nkeeredde mmaziga nakwewuunya bannayuganda naddala mu abali eka mukeera mutya ne mumbika the sacrifice otegeera abantu bewange mubatadde ku bunkenke ne lwaki temuwa abantu kitiibwa otegeera tovuddeyo muntu kujja mu inbox ye mukakasa munnange wafudde the affiliation otegeera govudde eri okubye eggulire gaggadde nti nno munnabulaaya mufu otegeera bannange lwaki mukola ebintu ebyo bwe mba munoonya attention ku bantu oba okitegeera mujje mu inbox zaffe the regular otegeera mutubuuze munnabulaaya ossa oba tossa the population oba okitegeera naye omuntu okedde okubya eggulire eddene nze gwobika nti nno nafudde nkyayina ebyokukola ennaku z'omwezi nga 4 Okutobba nkyaziza gulunedi mu Dubai kuyingira ddira mu 10 kyokka gw'ovudde eri n'ogumwago ogunene the osophagus ovuddeyo otegeezezza abantu nti nno Mr. Abroad yafudde nina ebyokukola the pupils nina ebyokukola sinnatuuka kufa ene emitala w'amayanja gyembeera abantu bamala gafa byajjenjeero tegeera toyinza kuva eri n'omika maama wange abafaani bange abantu bonabona bakedde mu inbox yange saafunye ku tulo the waveling otegeera saafunye ku tulo okuva ku maca tegeera abantu bajjudde mu kaakati nammwe abajjudde mu inbox yange nabagambyeko nti nno nafudde affiliation nabagambyeko nti nafuddeko otegeera bw'abanga omwana Macklin ye yafudde sibimanyiiko okufaanagana si Luganda ate tanfaanana nawe enviri zifaanagana the Pamela oba okitegeera bw'abanga mukwalo gwange Charlie Cook yafudde bamukubye amasasi mu America mu Las Vegas ekibuga kya New York ekikulu oba okitegeera bannange nkyali mulamu munnabulaaya mulamu eno video ngikoze ku maca kakati ennaku z'omwezi zino December nga 24 2021 okitegeera nkyali mulamu mmoga nina ebyokukola sinnafaako era bwe n'abantu nsiza nja kuba mbagamba kuwaffe ne Bulaaya tukyakola ki tuba tutegeera lwogenda okufa the destination mugira mumbika nga sinnadda Uganda nedda. Ebyo nga biri awo wetwogerera emboozi endala wakati wa maama ne muwala we ebaluseewo oluvannyuma lwa maama okubanga yalya ensimbi za muwala we abadde amaze ku mawanga emyaka egiwerako ddala 20 nga mu bimu byazze akola mwe mulina okubanga ate yeekolerako egigye oba yeetundako okusinziira ku bigambo bye. Omwana ono oba omukyalo ono agamba nti wetwogerera maama we yakozedde ebbaluwa eziraga nti ye mulwadde wa mutwe oba alina ekikyamu ku mutwe asaana kubanga atwalibwa
okutabika wabula ng'omuwala ategeeza nti talina yadde ekikyamu ku mutwe maama n'abalala bamuteekako embeera eyo okusobola okuba nga ate bamujja ku mulamwa gw'okubabanja ebintu bye mu bigambibwa okuba nti byatwalibwa maama mwe muli amataka omwana ow'obuwala ono g'abadde nga agula maama n'atereka ebyapa nga kati essaawa eno maama bamubuuza ebyapa atunula poteya gattako okuba nga ajjayo omuggo okwagala okuyisa mu mwana ono bingi ebigenze maaso okuba nga ate biwanyisiganya wakati w'ababiri bano naye nga waliwo era sayidi abagwa ku sayidi ya maama n'abagwa ku sayidi y'omwana kino nno kituzaayo ku mboozi ya Irene Namubiru era abamu oluvannyuma lw'okulaba bino ne bagamba nti mutuufu Irene Namubiru yabadde mutuufu katabo ke so nga ate ye omukulu amanyiddwa nga Mubaraka Munyagwa agamba nti Irene akatabo akakwata akookye talina lukusa luyinza kuba nga ate lumwogeza ku ki ku muzadde we ne waba nga alina ssente ze yali akazibe nga zenkana zitya omuzadde takola ki tasobya maama ne bw'omuwa ssente n'azitwala n'omugamba maama ssente zange zinagamba gwe ng'omanja otya ssente weetonda odduke Irene gezaako tewabaawo omuntu asoma akatabo ako genda obwoki so nga ate olunaku olweggulo obunkenke bwabutikidde ab'ekibiina kya National Unity Platform oluvannyuma lw'okubuzibwabwo kwa coordinator wa School of Leadership eya NUP omukyala amanyiddwa nga Kaija Dorena weewaawo ab'ebyokwerinda bo bavuddeyo ne bategeeza nti bwe baba batutte omuntu baba tebawambye muwambi wabula babeera bamututte abeeko byayanukula oluvannyuma lw'okumenya amateeka ono yatwaliddwa mu mmotoka ekika kya drone n'abasajja babadde bakutte muntu wabula nga tebambadde uniform z'aba byokwerinda babadde mu ngoye eza bulijjo omukulu amanyiddwa nga Balam yavuddeyo n'ayogera ku nsonga ya parade eyakolebwa ku kitebe kya NUP ng'eno essaawa eno yeeviriddeko abangi okubanga kati batwalibwa ate nga bakyatwalibwa waliwo amateeka agafuga parade z'amagye nti olina okufuna olukusa n'ogenda mu kifo ekiri gazetted nti oba kololo oba kyankwanzi n'okola parade naye kati gwe obanga oli kadingo neweefuula omusirikale ng'oyita mu mukulembeze wo ng'akola settlement egamba leero mwambale bino ebya red nkya mujja kwambala ebiwomboola obuddako mujja kutwala obuyinza ggwanga nga lirina obukulembeze obwo bulifuga ggwanga ki erigenda okukkiriza ebikola ebyo nyala kukubuulira ekirala gavumenti eno egumiikiriza waliwo omunamawulire omu bamuyita mufumbiro owa National Unity Platform yavuma general omulamba omukyalo omukulu maama waffe jjajja waffe namugamba kale kino ekitazaalangako kwegamba n'ovuma omuntu omukulu n'omujolonga n'omuteeka ku ttaka tebamukwata bamuleka naye bagenda okukwata ng'olina omusango gw'ozizza kyova olaba be bakwata babatwala mu kooti oba tolina musango funa bapuliidabo ku kirungi ebibiina NRM erina balooya National Unity Platform erina balooya buli omu alina balooya kino ekyokumenya amateeka tekiri mu bannabyabufuzi abavuganya gavumenti bokka naffe abatavuganya gavumenti tumenya amateeka so nkubiriza abavubuka balekera beewale okumenya amateeka okukwatibwa omenya amateeka regardless oba gwani obaani oba gwe Barugaara Balamu Ateeni bajja kukwata so nga ate olunaku lw'eggulo abanna NRM bakunganidde wali eri ku kisaawe Kololo okujaguza amazaalibwa g'omukulu Eri Kaguta Museveni ng'aweza emyaka 81 egy'obukulu weewaawo Balamu we yasinzidde okuba nga ate ategeeza nti abantu abo tebaasombye basombe nga Robert Kyagulanyi bw'agamba bazze n'okwagala muzeeyi era n'ategeeza nti singa kisoboka yandibadde n'empapula tazijjaayo ez'okwesimbawo mu kalulu ka 2026 nti olw'ensonga muzeeyi obuwagizi abulina mu bungi agenze owakabi agenze mumulabye ayina abantu tewali gwe basombye bonna beerese kati Bobi Wine oli kuki wandi badde tojjayo na foomu akalulu ka muzeeyi okwogera bino yabadde asinziira ku posti eyakolebwa omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ennaku nga 2 emabega we yapostinga ekifaananyi ekiraga emmotoka y'amagye eri supposed okutwala bannamagye nga etisse abantu ba bulijjo nga bambadde t-shirts za yellow n'awandiikako ebigambo ebigamba nti abantu bano bajjibwa gye bajjiddwa mu bitundu ebyenjawulo okubanga ate bajjuza enkuŋŋaana za NRM tulowooze nti aba NRM balina obuwagizi bungi songa ate
aba NUP bwe bakungana nga tebakakiddwa bulanga beyagalidde abakuuma ddembe bagenda maaso kubanga ate babawamba babakuba ne babakolako okutulugunya kwonna era n'ategeeza nti gavumenti y'eggwanga ya Uganda emenya amateeka gonna agafuga eggwanga so nga ate abagenda maaso kubanga bakola ekituufu banyigirizibwa oba batulugunyizibwa bebimu ku ebyo byagenda maaso kubanga ate ayogerako era nga awo Balamu we yasinzidde okubanga ayogera ebigambo ebyo byayogedde. Songa ate ye birthday boy olunaku olw'eggulo yabadde mu kugabula bannaluweero naddala abo abakakalabiza emirimu gyabwe ku nguudo era nga yasaasaanyizza ensimbi eziwerako ddala miliyoni 64 nga bawaayo emitwalo 10,000 basobole okuba nga ate bongera mu bizinensi zaabwe zigaziwe. Weewaawo bamaama abamu balabiseko nga basanyufu byansuso. Songa ate ya Prime Minister w'eggwanga Uganda omukyala Robina Nabbanja ng'ono yali omugenyi omukulu ku mukolo ogwakwajjajjajjuzi wano mu bitundu ebyebusoga ogwa Isebantu nga aweze emyaka 11 nga alamula okitegeera ono we yayogeddeko eri abantu ku nsonga za gavumenti eri mu buyenza bapinze bupinzi. Amazima gali nti owekitiibwa president alina waatujje ate alina waatutuusizza ate nga tukyakola emirimu mingi wano e Busoga. Tulina we tuvudde, tulina we tutuuse, era njagala okubasaba nese kusaba yenna mutunuulire owekitiibwa president ng'obudde butuuse obw'akalulu kubanga Uganda yonna egenda kumuwa. Nze mbabuulidde akalulu kagenda okufuna ku luno ne Kampala ne Buganda tuyinza ogiwangula. Mbabeerera b'amazima ekyo mukyagale oba mukigaana. Nze nga jjajja wammwe mpulira nga kinkakatikako okubabuulira amazima kituyambe okufuna negotiation power mu biseera waali atajja kuddako ago ge mazima. So mwabawagira Museveni mubeere bagumu akalulu agenda ate kasingira waggulu nnyo ku luno. Uganda. Abona baliseka. Gwazatambula nange ojjukira bulungi nnyo nakutuusaako ebimu ku ebyo ebyava mu Katikkiro wa Busoga ku lunaku olwo lwennyini naye nga bo Abasoga abamu balaze obutali bumativu mu mukulu ono era nga bagenze maaso kubanga bakiikira Obwakabaka ensingo oba obwakyabazinga ensingo yasinga bagamba nti at least Obwakabaka bwa Buganda buvaayoko ne bubaako eddoboozi lye bugatta ku bantu bano abatulugunyizibwa ku bikyama ebigenda maaso mu ggwanga Uganda naye obwakyabazinga bwa Busoga bwesulyayo gwa Nagamba ate nga Abasoga abakwatiddwa essaawa eno bawerera ddala. Aye mu butuufu baawamba Abasoga baawamba abantu b'otwala. Aye abantu abo bali awo mu lubiri awo basirike bati bali oti bazirawo. Obwakabaka bwa Buganda buvaayo okukubwanenyaku ku gavumenti kukiwamba abantu. Niwankubaire babati babatira ina amaloboozi naga amaloboozi bategera nti Obwakabaka bwemerere walala n'abantu. Aye bawambye mu bijaya nti Musoga basirike. Bawambye Alex Mufumbira basirike. Bazira buzibu bali kutegeka mbaga. Bali kutegeka mikolo gy'abalo. Aye nga abantu Abasoga bene bati bali kuwambibwa obwire n'emisana bali kuwambibwa obwire n'emisana. Aye nga wetwangako beruti bana tuwulire kuko iroboozi erivaaku mu lubiri basirike bati mwasalawo mufuule olubiri okubanga buli politiko. That's why twena tujja kubogera kubanga mwakitandika mwakifuulamu nga mulimu politics munda. Aye mwe Abasoga mulyemerera ku lulimi nabo olumala nga mubeeta mwenda beide bali emiti eri. Aye nga baba n'obuzibu timusobola kusitandinga walala nabo. Imwe mukulembera baani. Mukulembera baani. Amaloboozi geimwe getwetaaga tuwulire kuku tuti amaloboozi gavuire mu lubiri gali kunenyaku kwekiri kujja mu maiso. Aye Abasambe imwe n'abakazi muli awo muti muli contented muzira buzibu mukoba muli ebisogo babiwamba babiwambe oba babisiba babisibe muzira buzibu.
nze bwe nvayo nenkoba nti abantu abali awo bakyawo ng'abandi mumbona buti aye singa tuli kukule tukoba tuti baba kyabazinga ayogeire ku kumuna nti ekiwamba kya bantu kiswise Katiikiro ayogeire ku nti ekiwamba bantu kiswise be Katiikiro omuwulira mu kuyiba amataka wowulira erina lya Katiikiro birwede ebyo gye baleeta mu kamera imwe abasoga be mukulembera basoga bawa abataliife be bawamba mukulembera basoga ki abataliife be bawamba emisana n'obwire imwe mulyogera kuukuli amaloboozi geme galivwayo okukuli ku nsonga eriri kuluma bannayuganda bonabona n'abasoga okutwaliza alala buti bwe tunaabakoba tuti mukolera mu 7 eri yali gy'okuwakana ng'ate kituufu mumukolera tuluufu y'okeeraga nti okusirika kweyo mukolera omusaada oyo kati muleke kutunenya nga tuli kubakoba kuti mukolera mu 7 muleke kunenya abaana boogera nti mukolera mu 7 kuba musirika ekimala kimala abasaabe imwe amaloboozi gemwe geetaagibwa ino mu kaseera ak'abasoga nga bali mu buzibu aye baawamba abasoga bayiba amataka g'abantu bali kusengula abantu ku mataka gaibwe abantu bali kubasimira amalaalo bali gabasenguza musirike muti muli kutegeka mbaga muli kutegeka utwide mu tuserebuletinge balongo tusanuke ekyo kye muyini kudu bubaga pate awo muli bakugu mwakuguka mu mulimo ogw'okutegeka obubaga awo muli muti mukutegeka obubaga aye babakobe nti ensonga diruma basoga tujja kubakoba kusolongazi muli kusirika bakoba nti omugulu talingika mukama nga titusanze bantu bali mu lubirya ebyo nga biri awo bo bannayuganda abawangalira e Canada bagenze maaso kubanga basalako street bwe batyo nga balaga obutali bumativu ne gavumenti eri mu buyinza. Museveni is abducting and arresting the youth, the generation that wants change badly. Museveni has been in power for over 40 years. The only good thing he has done is to rape, kill and destroy our people back home. Museveni is a murderer. Museveni is a killer. We are here to cry out to you all Canadians and the citizens of US to stop funding the dictator, to stop funding the atrocities back home. Your silence as Canadians, your silence as Americans is attributing a lot back home. When we speak out, we are being killed. When we speak the truth, we are being hunted. Freedom is not a crime. Freedom is not a crime. Everybody, freedom is not a crime. Freedom is not a crime. Everybody, freedom is not a crime. 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 Museveni, free all political prisoners. Come on, free all political prisoners. Free all political prisoners. Free all political prisoners. MC Karokoli oliotya gwe omulungi andaba nabagambye nti nuupu yayungudde abawanvu n'abampi okwekalakasa okulaga obutali bumativu bwabwe eri gavumenti ya Museveni neteekawo nti nno si basanyufu so n'olwekyo okwekalakasa bwekute kuli bali ku Dada Square essaawa zino ndowooza muba musobola okulaba kofiira buubwo kyekyo so awo wonna bana banuupu bali mu kwekalakasa so bwe bityo bitambula ndowooza mubalengera sign out and peace. Ugandan army stop the killing the people. Museveni stop the killing the people. Museveni is Koni. Museveni is a killer. Museveni is a murderer. Uganda is bleeding. Uganda is bleeding. Uganda is bleeding. Sharing a video. Ozamula polisi yekuuma abekalakasa. Polisi yeno yekuuma abekalakasa eye Uganda ebatta.
Polisi y'Uganda etta abawi b'omusolo eyo neekuuma abawi b'omusolo. Tappinga screen yo sharinga video. Polisi y'eneekuuma omuwi w'omusolo eya Uganda emutta. Afande Damulira please. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna Uganda otambudde n'obuyane bukugwa ku ntumbwe toddamu kwetawanya anti Malden International Labour Consultants ya kampani eyakakasibwa gavumenti okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Kuwait, Qatar, UAE, Jordan wamu ne Saudi Arabia. Beetaaga ba cleaners, drivers, waiters and waitresses, baristas, car washers, tailors, constructors, security guards, chefs, hairdressers, abapedikiwa ne manicure, housekeepers atenga n'abakola ku bisaawe b'ennyonyi tebabeera bidde anti eno ye home of opportunities. Okumanya ebisingawo basange ku offices zaabwe ezisangibwa Namuŋŋoona Nakibinge Road mu Rubaga Division oba bakubire ku namba zaabwe ez'essimu 0747738821 oba 0787752329 oba baweereze ka message ku WhatsApp 0777048821 eyo ye Malden International Labour Consultants ensibuko y'emikisa. Omukulu amanyiddwa nga Moses Kibalama oluvannyuma lw'okufunamuko ku kangubanguba yakyalidde ku pulezidenti w'ekibiina kya National Platform mu maka ge e Magere amaze ebbanga eryako ddala ng'ali ku ndiri era nga tumumanyi mu nsonga z'ekibiina kya National Platform ng'agamba nti ye founder era ng'azze akola amawulire ag'enjawulo ng'ategeeza nga bw'ataguzanga Kyagulanyi kibiina kye n'ebirala ebiringa ebyo. Weewaawo yamukyaliddeko so ng'ate ye Kyagulanyi mu maka ge gennyini olunaku olw'eggulo ng'ali wamu ne Secretary General w'ekibiina ne mukyala we Babitungo Kyagulanyi bagenze maaso okubanga ate bakwasaganya omulimu gw'okubanga bawaayo ebikozesebwa mu ssomero eri abaana baabo abaafiira mu struggle wamu n'abo abaabuzibwawo gattako n'abaasibibwa essaawa eno. Mu bye baawaddeyo mwe muli ebitabo, pen, pencil, bucket, bidomola, toilet paper, school fees n'ebirala. Era bano bagenze maaso okubanga ate babasibirira entanda. Kino bakikola buli term abaana basobole okubanga ate basoma. Namwe abaana abakuzeekuzeeko nsaba mugoberere ebiri mu kubeera mu ggwanga lino kubanga wano we tuli tugenda vaawo ate mmwe mugenda okuddawo. Tegeraganye baana mmwe mugoberere ebifa mu ggwanga lino mmwe maloboozi agaddako mu biseera ebijja mu maaso. Waliwo feesi empya ze tulina anaye namba yeeyongera buli lunaku nze simanyi na kitugenda kukola. Muntu yandisuubidde nti namba egenda ekendeera naye namba egenda yeeyongera. Ekyo kiraga nti abatuufu bakyakolera ddala. Bamaama bataata mugenda kukolawo ki? No tuyingira kalulu mukozeewo ki okwenunula kubanga kibakakatako nammwe okulwana okwenunula buli omu alina kyasobola okukola. Ekisembayo okwebaza abaana abasoma mwebale era mbakubiriza abaana bange ekikatugulu kyosobola okukolera muzaddewo eyabuzibwawo bali mukomera kusigala ng'oli ku mulamu aleme kuggwamu maanyi.
tubeere mukomera n'ogamba kati n'abaana bange tebakyasoma n'ebirala bifaanana mu bintu naye bw'omanya nti omwana wo asoma bw'omuzaamu amaanyi kati gwe oli mwana muto oli wano ne muzadde wo munaye gw'omuwa amaanyi n'aguma n'abeerawo akusange nga nawe otambula so mulemereko baana bange musome manyi muli mu kaseera akazibu naffe tumakinga sure tuba encouraginga nitubazaamu amaanyi tetusobola kugatagaako eyo bazadde neera mubawulira amazima bamanyani yawamba bataata baabwe ne bamaama baabwe abaana mbabulira amazima ani asibye bazadde baabwe abo abattibwa bamanye ani yabatta ababuzibwawo bamanye ani yababuzaawo babeere nga tebakyasobola kusiruwazibwa bo bannange waliwo storage enyumizwako bannange gyebuvuddeko omuntu nakyemalira omu nga yagala okwakakanya abantu yayita abajjeno be n'abagamba mujje mbalage b'osobola okunafuya abantu n'obakakanya n'akwata enkoko n'agimanyuula ng'erumizibwa yonna n'agimanyuulako ebyoya ng'etonya n'omusaayi n'agiteekaawo naye n'agisuulirawo bukasooli nga terina kyakola n'egenda ng'ebojja bukasooli ng'emugoberera abatunyigiriza ebiseera ebisinga baba baagala otukakanya batukube batunafuye batwavuwaze batuwambira abantu baffe batuttira abantu baffe batuteekemu eyo endowooza nti tetulina kyetuli ate munange obwongo bw'omuntu bamukakanya ennyo olumu yeemalamu n'ekitiibwa n'alaba nga atasaanidde kati oyo yennyini awambye omuntu oyo yennyini asse omuntu oyo yennyini akutulugunya ate asobola okukomawo n'akusuulirayo bu 5,000 10,000 ate munange n'omufukaamirira ekyo kiva ku butamanya kikulu nnyo abantu baffe n'abaana baffe ne bamanya ani abatadde mu mbeera eno ani abanyigiriza ani yawamba abantu baabwe ani abasibye ani abagaanidde kuba kyangu nnyo naddala mu mbeera eno nga be bakontrolinga amawulire okikyusa ate omuntu akunyigiriza noba nga gw'osiimye ate omuntu akulwanirira noba nga gw'onyigidde muze mubalaba abantu abamu gajja ne bagamba Kyagulanyi asibisa abantu baffe naye nze mbasibye nedda twogera bogezi mazima bataata bamwe mamba bamwe babasibye lwakwogera mazima lwakubeera ku kituufu ate nga tujja kuwangula njagala okubazaamu amaanyi tujja kuwangula bannange tujja kuwangula kuba tetugenda kusirisa ate ensi yonna eyimiridde nabwo so nga ate olunaku olwaleero akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda mu kibiina kya National Unity Platform kagenze mu maaso okuba nga te katandika omulimu gwako ogw'okusunsula abeegwanyiza okukwatira ekibiina kino bbendera ku kifo ky'obwa MP wali eri ku kitebe kyabwe ekisangibwa e Makerere Kavule ab'enjawulo abeegwanyiza ekifo kino balabiseeko mu kifo kino olunaku olwaleero era nga ye omukulu amanyiddwa nga Medad Segona ebimu ku bibuuzo ebimubuuziddwa ku nsonga zino bw'ati bw'abyanukudde bajja kugamba nzibidde bato bange bendeseeyo ebibuuzo naye nga ebibuuzo babibuuzizza nina okukkiriza nti ekisa kya Katonda kibaddewo era tubizzeemu so mbeebaza okumbuuza ebibuuzo waliwo ekibuuzo kye twebuuza nti kaada baba balina gwe bagiwadde oba naye nga bagimumye ne bagikuwa waddemba okubanga naye afaayo n'abeera nga akwesimba ku mugongo banaawe olibedde okubeera nga badde mbagambye bajje bampagire kubanga teri agenda mu pulaani binga alina basabye bajje bampagire nali mbasabye okutambuuza bibuuzo byetoloolera Kabenje omanyi muze mutunyoomoola nnyo ng'ekibiina nga mugamba nti era ekibiina kyaffe tekyagala byamuwendo byonna byemutusiiza tubigumidde okumala ebbanga kati njagala kugumya lwalowooza nti ekibiina kyaffe tekyagala byamuwendo ekibiina kyannu kirina pulaani waliwo oluko olw'okubba akalulu nga we bagenda batayiriza nemujja n'ekigambo protest board muli beteefuteefuti okalonda okakuuma okabala n'okalangirira akati strategies zetukanyizaako nzikubuulira ozongereyo twetegese tegeera miramwa kalonda kakuuma kabanja ali eyo yeebuuza nti oba oliawo mu palamenti kyokyerabiddeyo nti ebbanga lino tebiweddeeyo byoyagala okumaliriza omuntu bwakubuuzanga ekibuuzo mu mbuuzo ennafu tomuddangamu naye olw'okubanga neetaaga okuyigiriza ensi eno tukyetaaga okukola amateeka kubanga buvunaanyizibwa bwa parliament constitution
era article y'ensanvu mu mwenda tebannaba kugikyusaamu kujjawo kyakukola amateeka mu paalamenti naddala mu kiseera kino nga tuwunzika omukadde ng'ate ayonoonye bingi byetaaga okutereeza byetaaga omuntu abimanyi era abitegeera ekisa kya katonda kibadde kikyambaddeko nga nkyabitegeera ekisa kya katonda kibadde kikyali ku uganda nti ababitegeera tukyaliwo tewaliwo omuntu afulumya kapiteeni mu kisaawe ng'ate asambisa abiri gombe ne gateeba okuggyako omuntu oyo ng'aliko ebyewaabwe obanga omuntu oyo mubi ayagala kusuula ttiimu so njagala kukugumya nti omulimu gw'okutereeza uganda nga tumaze okusuula omukadde gwetaagamu obumanyirivu abakajanja ababuuza weerabiddeyo ki njagala kubasaase kubanga kiki kyennyinza okwerabira nze ateera so ng'ateerako akakiiko k'ebyokulonda kagobye empapula zaakwatidde ekibiina kya National Peasants Party NPP Robert Kasibante lwakubanga ajingiridde emikono gy'abantu abamusemba okuvuganya ku bwa Pulezidenti mu kalulu 2026 okusinziira ku bakulu mu kakiiko k'ebyokulonda emikono egisinga gya muntu omu ekitegeeza nti omuntu omu yekka eyagenze mu maaso kubanga akola ki ateeka omukono ku mpapula zino so ng'ate n'omuntu amanyiddwa nga John Katumba abangi gwe bakazaako eri Katumba oye olunaku olwaleero azizzaayo empapula ze ku kitebe ky'ebyokulonda okusobola okubanga ate yeetaba mu kalulu ka 2026 wabula ngono asseemukko omuguwa n'abo ab'akakiiko k'ebyokulonda olw'ensonga nti obudde mwatuukidde bamutegeezezza alindeko atuuse mu budde bwa malya ga kyamisana ekimujje mu mbeera n'abayisaamuko ku ggaali akatonotono so ng'ate kyo ekibiina kya PFF kitegeezezza nga bwe kitagenda kwetaba mu kalulu ka mukulembeze w'eggwanga Uganda si baakuteekawo muntu ku kifo ekyo eky'obwa Pulezidenti ne bategeeza nti bagenda kuyimirira emabega w'ekibiina kya National Unity Platform kino aba National Unity Platform abasinga obungi bakipenze bannange gano mwagategedde aba PFF basazeewo ne bagamba nti bo tebagenda kuleeta presidential candidate era baliraikiri okuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu ku bukulembeze bw'eggwanga Uganda. Ssemujunganda ebyo bivudde mu kamwako twalisanyuse senga mubadde n'obuwagizi naye era olwedde newe mwali esimbyewo era temuyina buwagizi osegedde ekyokubiri tumanyi missoni zammwe mu 2021 akalulu akaggwa Museveni yakwata ssente obuwumbi n'obuwumbi n'abuba wange omulimu gwe mulina okukola kuziyiza nkyukakyuka butabaawo mwe muli ba enemy of change temwagala nkyukakyuka mwe mukolanga kisenge ekiremesa bannayuganda okutuuka ku Museveni okwenunula era tukimanyidde ddala bulungi nti mulabewo abaayina kyakuwa ekirungi abaayina ate kyayagala okujjako ekirungi ennyo kati kiki kye mwagala otwala mwagala kugula trust eri bannayuganda again n'okulaga nti ddala kituufu muzze kulwanyisa Museveni again naye njagala mukitegeere nti bannayuganda baabuuka nnyo awo we baabamanyira luli baabajjawo dda ekyo nkikubuulira baabajjawo dda bakitegeera nti missoni zammwe zeezo Katemba wamwe yenna gwe mukoze mu byobufuzi nga mufuba kuziyiza munnayuganda kumulemesa kwenunula kati temugenda kwesimbawo ffe bitukwatirako wa kubanga ffe tukimanyidde ddala bulungi nnyo munnayuganda yenna ayagala change ekibiina kiri kimu ekiyimiriddewo ku lw'enkyukakyuka ye NUP osegedde NUP yayimiriddewo ku lw'enkyukakyuka ebirala byonna gasiya osegedde nga tukimanyidde ddala nti mwe mukola na Katemba ku making sure nti at least NUP mugisuula ku mitendera egy'enjawulo owulira oba muleese presidential candidate oba temuleese musigala muli ba enemy kubanga tukimanyidde ddala nti Museveni ayagala NUP ekole bubi agenda baakalulu ng'ayina kye yeekwasa nti gwe tebakulonze n'eri mukoze bubi naye nga mmwe mukola emivuyo egyo Ssemujunganda oyo yenna Katemba gwe mutubalira ffe tusigala tubalabanga balabe nze nkulabanga mulabe nze nga munnayuganda ekyo nkikubuulira nze sigenda kuzannya Katemba tembo oyo gwe muzannya neefuule nkuwagira naye nga nkimanyi kyombalira nze nja kugamba nti eyo yenna Katemba wo toŋŋamba
Ffe twagala ggwanga kwenunula. Osegedde temugula trust gye tuli. Nti obukulembeze bw'eggwanga mukimanyidde ddala. Nti already abantu bo bamanyi gwe bagenda okulonda. Kati mwagala mulage nti wali waggulu mumuwagira. Then eno mugulireko trust eno wansi. Mutandiko tulyanga kawukumi. Temutumanyira wamma. Oba mwesimba oba temwesimba omwe mumanyi. Osegedde fo mukulembeze tumanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu ate atambula n'ekintu ekyo amboleera wogira batikinga gwe womulabye tikinga. Osegedde mukiwulidde songa ate bo bakansala abalondeddwa e Lubaga okukwatira ekibiina Bendera bagenze maaso okubanga basaba omukulembeze okubaweereza omukulu amanyiddwa nga Aloysius Mukasa nti gwe bajja okukola obulungi naye mbufunze babadde bamukubira paasi mu ngeri emu ba endala. Kabuga Farida okusookera ddala neebaza pulezidenti waffe okuba nti asobola otuwa kaadi ate era n'azigoberera naaba nga atuyimiriramu n'atusabira akalulu naye tukyabulako nnamba. Tulinda ababaka baffe aba palamenti ttiimu yaffe esobole okutambula obumu. Ffe ng'abantu ba Lubaga South omubaka waffe abaddeko Mukasa Aloysius tatukoze era nsaba pulezidenti nti Honorable Mukasa bamutunuulire ffe ng'abaweebweddwa kaadi naffe twetaaga ttiimu gye tugenda okutambula nayo ng'etambula kubanga road mayor mwamutuwadde tumwagalira ddala bali mu ezo naye twetaaga n'omubaka w'ekitundu ng'asobola okuyambako ku bakansala abalimu ng'obunafunafu ate tulaba ye Mukasa Aloysius ku lw'abanna Lubaga South ekyo tukisaba kufe abaweebweddwa kaadi nti kaadi wadde mwazituwadde naye tukyetaaga amaanyi amalala ng'aga Mukasa Aloysius. Ate nga go agava ewawizo galaga nti yazzeemu okutimpula mukyala we amanyiddwa nga Sandra Teta. Yassa tukimanyi bulungi nnyo nti bano batera okulwana era nga mu kusembayo okulaba amawulire gaabwe Sandra ng'atomedde wizo era ng'awenyera era nga bangi bagamba nti ono nno ayinza okumuddamu kaakati agaliwo gagamba mbu yamuzzeemu weewaawo Palaso yalabiddwako ng'agulembe ukuli n'abaana be oba n'akabinja ke era nga bangi balowoozeza nti obaolyawo ateekateeka kulumba mukulu amanyiddwa nga Alien Skin. Jukira nti baali balwanyeko ate nga kati wetwogera Alien Skin alina olutalo ne Dr. Jose Chameleone era nga naye asinzira gyali n'amwewerera oba n'awera enkolokoto. Biji mama bibugira naye kuno mpiramu omwana bwe nalonda yamanyi omukwano buli kalungi n'akumba n'amazzi n'aleeta ebulungi omuteefu nolotiya tabukabuka nolotiya umengana wewe watoto wanane sasa wali ya choni sema umechoka na mimi masikini. Kati badogo so kubajjonkera ne batoka ne banegalira nsigale mu baboga mu music wange n'engana ne bangamba natwali tusaga n'engana so kiri kwe ati somolola abajega basenguka kwedango bamenye ebikere bisembera waye mixa kwena nabira nadde ndi mukulundira bafutu soja injuki bali nayo mukolo omunene ngenda kayumba nkabakasukire ne kalinda katula nkasuka kuli naira ndi eriwa good night. Shiraga Shumba takyali last born wetwogerera taata we ye avuddeyo n'alangirira nga mukyala we Malayika bwe yakubyewo baby weewaawo tatubulidde gaalo oba boy naye nga talabise kubanga abadde excited nnyo bakyamuketed kubanga n'abadde bamuyozaayoza abategeezezza nti tebalina kumwozaayoza si kyamaanyi ebyo bintu bya bulijjo obiyita byangu nga bimaze kuggwa ne bakuyita bwisi jangu okole ki olaba omwana wo abantu bangi tebadda okirabye gye tutandikidde amawulire Rita Wuli yabifiira mukakati Gashumba kyayogerako sikitegeera naye nga wengendo kubanga atemba sibulira n'omukyala amanyiddwa nga Baby Gloria n'omwami we nga batuliisa enjiri oba ekigambo kya Mukama. Badde pije okubaweereza atakuumira oyo mpeera asigale nga abanjagalidde mubeere bulungi mweraba. Malayika yazadde
okiraba owulira ndowooza lindako lwaki nkubulira nti yazadde kikulu nnyo okubulira abantu but dokita abadde amukolako from day one kuyogayoga kyokuzaala omwana ekyo kya bulijjo ekyo nkyebaliza mukama ewaffe tewaliyo muntu yalemwa kuzaala. Let me tell you. Hi, everybody. Hello, greetings in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Yeah. I am Jonas Mbalika, together with my lovely wife, Mrs. Mbalika Gloria Mulunji. Yes, and we're just here to share something really brief that God has placed on our hearts, and I will allow her to give the introduction real quick. We just want to talk about being intentional with our walk with Christ, because we are running out of time, and the times we are in are very wicked, and we have to get serious because this generation has told us the opposite, and we are doing that opposite, and yet we are meant to be the salt, and we're meant to be the difference in this world. We're meant to be the example, the blueprint, but guess what? We can no longer tell the difference. We can't tell the difference between the wheat and the tares. So we need to be more intentional, more committed to the walk with Christ, because we can see around the world right now there are so many wicked things happening. There are so many weird agendas that are being pushed and propagandas, and we shouldn't just sit and watch. This is not a movie. This is reality. These are the signs. These are things that were prophesied in the Bible. So we need to wake up and act immediately. Yeah, so I think let's read from the book of Matthew chapter 5 verse 8. Yeah, so Matthew 5:8 says, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. And blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven." Wow, it's self-explanatory. Christians, disciples, let's be pure in heart. Yep. I know along the way things change. We now have this culture of cutting off. Yeah. We no longer forgive. Okay, we forgive, but we don't forget. Can you imagine? Yeah, loving the people that love us, and hating the ones that hate us. Right, and having so much bitterness. We need to be pure in heart. We need to be peacemakers. Ask for forgiveness. Repent to your neighbor if you do something, even if they're the ones that have done something. Lose all the dignity. It's fine. Yes. We have to be the difference in this world, and we have to be ready for persecution. Be bold as you speak about the name of Jesus. Don't keep quiet. Tell everyone about Jesus, that he is King, that he is the Savior of the world, that he died and rose again. Even if you look delulu, it's fine. The Bible goes on and says in Matthew 5:43, tells us Jesus instructs the disciples, and he says, "But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you, that you may be sons of your Father in heaven. For he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust." Can you imagine? God is so gracious and merciful. He doesn't choose who gets the sun and who gets the rain and who doesn't. Everyone does, you know. So if God can be that gracious and merciful and wait for all of us to come to him, who are you not to forgive? Who are you not to bless and love your enemy? We're not even supposed to have our enemies. We're supposed to tolerate those that don't love us. Why are you laughing? But anyway, don't be those kinds of people that are waiting for things to be so bad. Be peacemakers, forgive. You know, just be pure in heart, completely. And that's a church that Jesus is coming back for, with no spot or blemish, to perfect us finally. But in the meantime, we need to show the fruit of the Holy Spirit as Christians, than being what? Lukewarm. Let's enter through the narrow gate. Let's look for the narrow gate. Why do you think people are attacking the narrow gate? Because there's something there. So let's ask God for the Holy Spirit. Let's ask for the spirit of discernment in each and everything that we do. Let's not be distracted by the things of this world. This is even talked about in Matthew 7 chapter 13. Enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. Because narrow is the gate
and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. So this is just to remind us that accepting Jesus Christ and choosing to believe in the Word of God and choosing to follow Jesus Christ and choosing to take on the mantle of Christ was not going to be easy. It was going to involve too much suffering, too much trials and challenge and tribulations, but the reward is so worth it. Christians carry your cross every day. Die to self, die to the flesh, die to the things that your flesh loves so much, the pleasures of this world, so many things. In Corinthians it states all the things that we're not supposed to indulge in. Debauchery, sexual immorality, fornication, homosexuality, lying, stealing, conniving, so many things. So many things. Read your Bible, because heaven and earth will pass away, but the Word of God will never pass away. Amen. And with that, we just want to bless you. Let's keep ourselves in prayers. Let's pray for each other. Pray for your family. Pray for your ministry. Pray for your pastor. Pray for your business. Pray for your friends. Pray for your enemies. You know, just let's love each other and spread the love of God. Oh, and our song is out. Our song is out on YouTube. It's already out. We're used to, you know, making mistakes in releasing this. So no racing this. But God bless you. We love you so much.